الله يا رحمن الله يا قهار جل جلال الله يا باسط جل جلال الله يا حكام جل جلال الله يا عادل جل جلال الله يا مذل جل جلال الله يا بصير جل جلال الله يا ولي جل جلال ذو الجلال والإكرام جل جلال الله يا مقتدر جل جلال الله يا رحيم جل جلال الله بولا لكانو غامبا جال كاريا تمال كاريا وما أدراك ما الكاريا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يا رب وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أو فأمه هاوية أمه يقرأ ماما بكى وما أدراك ما هي نار حامية يا رب mama wenafu twagende gayaza noza makenke nangalawo nalebowe bale ozise mamu badde tumanyina akavesudde lindi masikini kwati weyayogera bajja maisi matabatena kyaku masikini ajawo yeeyiya abalala bajja kutya obyogera n'emisikini la yeeyiya ng'abalala era namuyita ne mugamba lwe nazembayo okulaba Isima lwe yali ava mu kkomera mu kooti ndowooza mujjukira ne mugamba Isiramu Isima kakkanyaako ku ddoboozi mu kooti ng'omulamuzi wali ne mugamba balaa walbalaa ekintu kyendaba kiyinza obutaba kirungi ate yali wa mazima najja nagawo naye bwe yaŋŋambye tulinyemu mu kyawakati ne mugaa eri abanyiika kubanga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atambuza ekigambo kye eri abanyiika bajja eri kitaawo omuto Abu Talib ne bamugamba omwana watusuukiridde Abu Talib atendewalira ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba ya Muhammad nkulwaniridde naye nange mpulira ntendewaliddwa abasajja amaanyi gakoze eki bantaddeko ekibuli kingi Muhammad kyava mutunula maaso baka nti nabbi yakaaba emirundi egitatuuka mu esatu n'atunula mu kyenyi kya kitaawe n'akaaba n'amugamba naawe onvuddemu Abu Talib kyava amugamba nti asisobola wakiri bantwale naawe meaning mu buli society buli kyosindika olina bonyigiriza mu kugenderera oba mu kutagenderera tuliko okubeera n'okusonyiwa okubeera mu mutima nga naye bw'osaba nti ya Rabbi ya Allah nsaba onsonyiwe funa space mu mutima ogaye nange nsobola okusonyiwa abalala naye anayi fo anayi yefudde Somalia kikyeni Somalia bonna basiraamu yensi yokka erimu nga buli muntu muki bonna bagwanga eri naye bawulabika oli wamamba oli wafumbe oli wakatinfuma oli wanjovu naye wallahi sibayinza kutula ku mbeera bakubagana bukubaganyi lwakuba omukulembeze eyali awaliridde empagi yakiti abogezi bonna bavudde waggulu ne boogera nti olaba omusota gutandika ogwebojja gwokka ate bamasikini bano wanga bandikuumye abantu ate be batambula n'obukuumi kali masikini ayingira nga ye bamubanja gwa ttaka oli n'amukuba obutayimbwa buli kimu kyebabadde boogera nga bagatwaleeta security engumu bwe kulukulu
naye wallahi naye tandise okuyuga ate yatandika denyegenyeti amasikini talina kifo kyanoonya bwakwatako ku bayimbi bwakwatako eno bwatumirako kabaka okulabye wano webale nnyo yalabyanga sikuka ono agasaba akuwejosinga okwagala kubanga oli yandirowoozezza bano bwe bakuwa ne isima naye olwayo ali wano kugamba alla nti ayi alla sonyiwa saasira isima okumwejjana. Nze ndabye abantu bangi abanzanyemu bufirimu naye tewaliwo obuzibu obyayogerako bwogezi takutegulamu maybe anyiize naye ate akwagala. Nze ndabye ndi Mezaya wano ayogera bwe namala okukola embaga Mezaya yafuma nze subhana mali naye bwe mulabye n'atwolera salaamu tewali buzibu anoonya namba kuli ku mutimbagano naye afuna ekyokulya ayitewo kale bw'aba asobola okifunira ku nze Allahu yalamu Allah yasinga okulaki ayitirawo naye anoonye riziki enfunze mu ggwanga lino nga buli omu atunula ku munne buli gwoyitako agamba ntongezaayo nsembyayo kano ak'okugumiikiriza n'obwesigwa. Lwali lumu malayika etwala obulamu yajja neva eri Allah nejjira mu kifaananyi ky'omuntu nesanga omusajja Ibrahimu alayhi salaamu wemusanga nemugambwatirako ku kitabo kyange kino. Ibrahimu akitunulamu ati yetegereza ekitabo madde ndudde okulaba kato Mungu aja 10 tereze ekanzu yo omubadde kutambula neisima. Naye omusajja bw'assa ekitabo kino n'akikwasa omwami ono n'amugamba akwatiraako. Bwe yakwata ekitabo n'ekyamako emmanju, bwe yakyamako emmanju omusajja n'abikkula mu kitabo katugeze nti yeisima. Agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba mu lisiti y'enkaaga gyenzirako okutwala nga ye kennyini Ibulayimu yasooka. Ibulayimu ne yeekuutiza ati ne yeeteeka wansi mu w'enkaaga n'ajjuzaamu omulala. Kyeva ekomawo n'emugamba ekitabo kyange ekyo n'emugamba nkwagadde nnyo musajja gw'olina amazima kankubikulire ekitabo kino mbadde wakutwalanga kwoddako naye kankwongereyo ndowooza emyaka 2 ngenda kutwala asembayo. Laba mu mbeera eyo nga yajja mu kisooka nayesa mu kikola ki omuntu bw'aba akuteresezza akakomo ke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki kubanga ayinza okubagamba ke nataddewo mulimu gwomu naye bw'okansiriza tebaluka nebalukira vudde. So ensi wetuuse nga bwe mugiraba nagibanyonyolako sijja kiddamu yantematema pa ekyomaaso kyono pa ekyawakati kyamulala pa ensolo esatu ezagenda okuyigga. Ensolo emu yali wampologoma Ssewaaki Kasajja. Wampologoma bwe bagenda okuyigga n'ekwata omunyago gwabwe oyogedde kuziika omwana wo. Bwe bakwata omunyago gwabwe n'amugamba nti Asadu yali wampologoma kyava agamba zino ensolo ne zijjayo ejjambiya pa Saala gwakibe yatematema n'amugamba kino ekyemmaaso kyange kino ekyokubiri kikyo guno omukira gwa Wakayima. Asadu kyava amutunulira n'amupolwi n'agwali n'azirika kyava agamba Saala gwa Wakayima nti wammatematema. Wakayima yamutunulira ng'ati ng'atonyeza ezziga pa kino ekyemmaaso kikyo ojja kirya ku kyenkya pa kino ekisanja ekyokubiri nakyo kikyo ojja kirya ng'ekyemisana pa ne kino ekyokusatu nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo pa ne guno omukira nako kugwa Asadu ojja kunywera ku kyayi. Asadu wampologoma kyava atunulira Wakayima n'amugamba nti Wakayima engaba n'ennungi eno wagiyiga eki efaanana bwe. Wakayima kyava amutunulira ng'atonyeza ezziga n'amugamba oluyi lwamaze okuba isima lumala bumaze okutegeera nti ne bwe tuba omulyango tubadde tukuyigga ffenna olina kulya bwomu. Abalina tafusiri bategeera ensi Uganda yaffe ffenna. Akkiririza mu Bobi Wine amukiririzeemu, akkiririza mu balala abakkiririzeemu
naye tusinkane tunyumye nti nga bw'otuula n'otuula ne Muhammadi newankubadde alemeddwa kuba alinamu engeri ya pressure musajja wattu okuva mufume musabire Muhammadi Ssegirinnya akankana naye agaye nti abasawo bali mu mmoloka ye naye ensibu eba etuuse nga buli awakanya alina kuyingira munda bw'aba tayingidde munda alina kuyingira mu ntaana kati tuli mu nsi kiwajama so tukuŋŋaanye amaloboozi tukimanye ng'abamu bwe boogedde nti muleete abaseisi gavumenti y'Obote yali teyabba mabaati ku bantu yali teyabba ddagala yali talina kyeyakola wabula kyeyakola kyali eki muntu kugamba nti bwe ngenda eka sikakasa oba naafuluma kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga eki kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini abadde agyogerera empologoma lwesoose okusena kakati gyakola atya batandika okweraliikirira so bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani mutereezeemu ku nsonga ezo kuba ate naffe abali ebavudde tuvuganye nga tewaliwo olina mikono misibe abali eno bavuganye naffe tuvuganye nga teriko akwatibwako nga bwe twagadde obulamu bwa Isima nsinda emyofa linda nsaba osuke ate okubanga ofunye obuvumu n'ogaa nti la kaŋŋende wali mu bannange nange ntuuse okusaasira kwange yakole omukwano Isima namulaba nga akyadde ku kitebe kya Nuupu e Kambodja naye nze sibalinaako buzibu ate mulabe enneeyisa eyo nti nabo bamwaniriza tebaamukuba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar saba nkulembere mu ssaala eno bwendanga muddamu nti amin ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Razzaq ya Rabbi ya Kahhar ya Rabbi ya Halik Allah kuwatutunda Allah kuwatusamuusa eno Allah kuwatuvunaanyizibwako Allah kuwatuwa obulamu era kwabutwala Allah kuwa Isima obulamu nga bwe mwabutuwadde Allah tukuume nga bwe tuli otuzingiriza abalabe baffe betulabako ne betutalabako kubanga betulabako tusobola obbeŋŋanga naye betutalaba babulabe nnyo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu ya Nur tukusaba otuwa ekitangaala nga tewatangaliza ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ismail omutere ekitangaala mu kabuli ye Allah tuteerewo emirembe teryasobola gituwa okujjako kwa Allah ya Haliku wa Allah ya Salam Jalal wal Ikram ya Rabbi ya Allah teri mundu siyinza tukanga ya Rabbi ya Allah teri bitala biyinza tukanga ya Rabbi ya Allah teri nyondo siyinza tukanga Allah kwateko obukumi ku ggwanga tuwongayo eggwanga lyaffe erya Uganda mu mikono gyo salawo eggwanga lino gye liziraga Allah otuwa obuwangazi Obote obutuwadde otutwalire ku la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu ya Kahhar Allahu ya Razzaq Allahu ya Fattah tusaba tuteekelewo ekisumuluzo kulirawo kye tutalina bakakwa miftaahu bakula wenzigi bakulbaaku bakulawo makkanga tewali kuyiwa omusaayi omusaayi gwa Isima entabiro y'okwegatta kwaffe omusaayi gwa Isima entabiro y'okwagalana omusaayi gwa Isima ennulusi gye tuli Allahu ya Razzaq Allahu ya Mudhiru Jalal wal Ikram Allah kwavunanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero
abalabe baffe bantuuze emitima obatulage kubanga alla kuwagamba nti kuolina ekisumuluzo ekisumulula emitima omanyi ekiri ku mitima gyabwe bantu bwe tufunanga omuswimba tuganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tukimanyi nti abatemunamu muli wano Tunumula inshallah kuwera amanyi bana baffe bayimirira wamala kubatuyirite tuyimirira wama kunjegere tubasula emikono tuyimirire maaso g'abalabe baffe obakkakkanye tubateeke wansi ya Rabbi Allah watugamu okujjako gwe Allah watugamba tube bakkiriza okujjako eri gwe Allah watugamba tubeere beetoowaze okujjako eri gwe Allah Allah netujja kufukamira kitonde kyonna la ya Allah takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah fena bali wano ya kusinganya kaburi zaffe era tuzisemberete tuwamanyi n'obukumu okusinganya nakutegeera wano mwana ono batubala batubala jangu wano obadde bakugana ne Ismail ne wallahi omwana ali wano okusaalira ku musajja we era nga namulabanga agira ati alina bwakola ati natambula naddayo tambula natambula naddayo natambula naddayo musensoni yange nebwogamba salaamu aleikum jokwamati السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة اللهم استعين ونور أرسل سمرة ونور أرسل سمرة ونور akati badwa mungu akutumie kabili onaye jango tole salamu mudakike ashbaga mpera kazinda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapana bange tusebuja bange ibapanda batufunda ebapanda batufunda bakiyidwa tusalibwa isma mwinero bebayinga yedala ashibaga kato tuna salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. asalamu katusikilize ntusole olwako olusembayo olwasipiika seki ayinamu ka puresha amukwatire So, Assalamu alaikum warahmatullahi Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbi istajib sadri wa yassir amri. Ya Rabbi ya Allah. Sala usasire tuzomba kwa speaker mwena wasasike era n'abakumya era n'asaba alowookomugeza kulakuza essaawa zezo tubeera musalatu nabwakirinako mwena bamuwulira ekigambo la ilaha illallah atali musiraamu na musiraamu tukizeemu maanyi tusibule isima ku kitiibwa ebyaffe tulisootinge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli omu atuuke ebimulira
bamukwateko mukono bamutonere salamu